Kitchen yaffe nalibale badwai inside batmitakumana abantu emperezo zaffe abatuwagira ekituufu nga kiri nti mugamba nti nalibale badwai ebakolera nga ate temukola mukyo ensonga zino muzitambuza eshafu mupesenti mukomere ku mukuto ate era nsaba mukyo jajjaffe bamugere obweza tebuba bwa balongo bwokka tebuba bwa nsimbi mubeeramu emirembe mubeeramu essanyu naye ffe twakikwata nti kasa tugamba nti bweza era zirina beera ssente oba balongo sosonzidebesosasase tubadde ennaku ziri twogera ku nsonga z'abasawo twongera ku nsonga z'abali mu buweereza nenkugamba nti gwe wenna omulonde zino ensonga weetaaga osimanyi oyinza okera ku makyanga ogenda beera mu buweereza naye nga tumanyi and you end up ate ngaokola obusawo awo nyini wewali omulamwa naalongo notwebuuza muffe lwaki ate okusingira zizira ku kifaananyi kyewatusiridde tutandise okulaba nti gundi alabika ali mu buweereza naye kakati ebikolwa bye ngaate biraga nti byabisawo. That is the question. Okay. Why? Thank you for that question, Nalongo. Twalaba nga empewo zino ez'emitendera egy'enjawulo zikolebwa mu kukulembeze bw'empewo. Ne tulaba ennyumba, ne tulaba oluggya, ne tulaba olunyiriri, omutuba, siga, kasolya, nga gyonna mitendera gya mpewo. Omuntu asobola okubeera ku mutendera gw'ennyumba Naalongo. Empewo ne zimugamba tuula awo okole ensonga zaffe. So Naalongo, omuntu nga empewo zikutte ne zigamba tuula awo, mpewo za nnyumba for example zaali za jjajjaawo omusajja we baabeererawo tebaakolanga, baabeeranga mu kuweereza mpewo, bakuma ebyoto, bakima amazzi ne gabeera mu nsuwa mu nsumbi, abazzukulu we bajja ne bababudaabuda, ebijjulo ne biruma, ensonga bwe zityo Naalongo. Time comes ng'obikoze bikoze ki nga biweddeyo like ng'empewo tekyalina kyekugamba, buli kyewalina okukola okikoze naye ate tekikuggyako kubeera nti yeggwe nti walondebwa. Ekitegeera kati bakuteera bakuta okole ki ng'oli mulonde, ogende mu kiduuka otandike okutunda engoye nga tebakwagala linga okuma ebyoto byabwe. Tubalina abalonde abali mu kiti ekyo bwe kityo tubalina, naye nga abamu naddala nga eyo mu byafaayo waliyo abasawo ewaabwe kitera balondoola ne kiba nti batandika embeera eno ey'obusawo. Kusabo ly'ewaka era we've seen families nga zigamba kale ffe twakola ennono zaffe ne tuteekawo embuga yaffe naye kati yatandika okukolerayo obusawo kubanga they know that it is them as family abateekeddwa okujja ne bafumba ebijjulo, abateekeddwa okujja ne bakola kino ne bakola nakiri. Naye omuntu ono mumulesaawo talina kyaliko ebyo tabikumye. Oluusi mugenze n'ezenku temukyaziweereza, temukyafaayo na kumanya ali atya, atuuka ekiseera nga muyala nga mmwe abaagenda okukola nga mulina omumubeezaawo naye kati mwamwerabira era mugamba kimu. Exactly, ekyo kyoyogedde. That is their reason. Yagaana okukola naye ate bajjajja baamugaana okukola. Ati kati kyenkugamba kakati kakati mu mpewo zino ze tulina mulimu ensawo ezikola obusawo like zisobola okujjanjaba oba oli wa kika kye oba toli wa kika kye nga ye kujjanjaba okugeza ng'omuyego mujjanjabi mulungi, jjajja muwanga, jjajja mukasa, amayembe, abo bo tobanyumiza. Omuzzukulu mu biseera ng'alaajanye n'agamba nti bajjajja bazzukulu bammwe bandeka wano mazima mundaba n'omwezi guggwako nga teri ankubidde na kasimu era lwe ndabye kasimu kaabwe baba bafunye buki buzibu
jjajja nsaba munyambe, jjajja munkolere mukitegeera n'abanyonyola. Kati bw'abanyonyola nga bamunyonyola nga mwamukale kati bwekibawo ekityo ogenda kuyita mu mitendera bwebiti neryekiti omuyego agenda kujja akukolere. Omulangira omuyego ajja kubeerawo mu ddiiro ng'alikwasaganya, tujja mulekawo oba ne lubowa bajja kukola. So ng'osanga eddiiro lino yadde lya famire naye nga likola ku bantu abangi ab'ebweru, nga likola mu nkola ey'obusawo, yes, mu ngeri y'okuyamba abantu. Then